Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwa kyatambula naffe bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tetutambula ffenna. Emabegakaawo nkuwadde amawulire nkuwadde akatambi nga Mathias Mpuuga agezaako okwogera ebigambo ebikankana ebigambo eby'amaanyi era eby'obukambwe eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mathias Mpuuga mu bigambo bye ategeezezza bw'obanga obadde otugoberera bulungi kakasa ng'obiwulidde bulungi nnyo. Mathias Mpuuga ategeezezza nti singa si ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu ng'eby'e Masaka ne mu bitundu ebirala ebya Buganda wandibadde tewaliwo muntu n'omu amumanyi. Era ye yategeezezza nti ye nga Mathias Mpuuga y'omu ku baawa Bobi Wine amasannyalaze kwatambulidde n'olunaku olwaleero. Kakati n'ategeeza oba avuddengayo emirundi mingi ng'ategeeza nti Kyagulanyi ono singa si ye nga Mathias Mpuuga olwaleero Bobi Wine yandibadde talinga bwali. Era n'ategeeza Bobi Wine si gwe wannonda ku bwa leader of opposition. Bobi Wine si gwe wannonda ku bwa deputy president bw'ekibiina ekya National Unity Platform. Bobi Wine si gwe wanfuula ow'amaanyi wabula ebyo byenzize nkola bye binfudde ow'amaanyi. Akatambi ako wakawulidde sigenda kubeera nga nkakuddiza obeere ng'ate okawuliriza wabula gw'abadde atugoberera wakawulidde. Bw'oba tonnaba kubanga owulira akatambi ako ke nasembyeyo okubanga nteeka ku mukutu guno ogwa Red Zone TV nja kukusaba ddayo mugamu ku mawulire oba updates ze tusembyeyo kubanga tukuwa ku mukutu guno kwennyini ogwa Red Zone TV. Wabula ebyo byonna bibadde bigenda mu maaso. Mathias Mpuuga bamututte talinnya nga bw'ogenda okuwulira mu katambi ke ngenda okubanga nkuwa. Bannayuganda abatali basanyufu, bannayuganda abanyiivu, bannayuganda abataagala kumanya abawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform abakkiririza mu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bagambye Mpuuga weetaaga kwesonyiwa bwe kiba kisoboka n'ekibiina ekya National Unity Platform kiviiremu ddala completely newankubadde etteeka ligamba okyasobola okusigala ng'okyali mu kibiina kino wabula wandigenze n'oba ng'olipootinga era ng'okyakolaganira direct eri ne bakama abo ab'ekibiina ekya NRM kubanga tukimanyi be bakutuma oyogere bino be bakutuma okole bino by'okola. Emivuyo gyonna egigendereddemu okusuula ekibiina kino, emivuyo gyonna egigendereddemu okuva ku mulamwa bannayuganda gwe baagala ekyokubeera nti baagala babeere nga beerondera president newankubadde ng'abakulu balina etteeka lye bali mu kwagala okuleeta era nga Mathias Mpuuga ono y'omu ku bali mu kino bannayuganda babaggyeko eddembe lyabwe ery'okubeera nga basobola okwerondera president gwe baagala. Kakati kino kirimu Mathias Mpuuga n'abamu ku banene abalala bali mu gavumenti eya NRM era nga kino kyeyoleka lwatu ti Mathias Mpuuga oba oliawo abakulu abali mu kibiina ekya NRM be bamukozesa era be bakola naye neno saidi ey'okunafuya okuvoola n'okutyobola His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nkugambye bamututte talinnya nga bw'ogenda okuwulira mu katambi nga tumaze okuva mu kalango kano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Red Zone TV musibye mutya nno mbatumiddeko yonna gye muwangaalira. Eneze ku nsonga ya Mpuuga njagala kutangaaza nti Mpuuga twandibadde tumwesonyiwa kubanga bwekuba atendewaliddwa tasobola kubaako kyonna kyakola oba kyayogera ky'amagezi ekiyinza okumenyaamenya oba okugonzaamu oba okukakanya Bobi Wine newankubadde akyagala nnyo naye ndowooza ebyo abyogera kusanyusa mukama we Yoweri Kaguta Museveni n'Anita Amongi abaamuwadde obuwumbi obusatu okugezaako okunafuya Kyagulanyi oba n'Nuupu okutwaliza awamu. Naye ndowooza ali ku peesa fu kubanga Kyagulanyi gwagamba nti bebamumentinga oba bebamuzimba ti ensi emutegere mu bantu ekyo kya bulimba. Juzi twakiraba Bobi Wine yakyali Masaka n'agenda mu kisaawe kya recreation mu mwezi gw'omukaaga Mpuuga n'akola Thanksgiving party. Ndowooza ekyo ekifaananyi yandibadde akiraba. Ekyokubiri Bobi Wine yali mu palamenti ndowooza emyaka gyalinga ebiri gyokka n'avaayo naye soon n'alinyirawo eddaala n'agenda ku neyesimbawo ku bwa president. Era Mpuuga kyenjagala gyatugambe nti oba ddala kituufu takimanyi nti Bobi Wine yawangula Museveni mu kalulu kano. Naye newankubadde bamuwa percentage gye baayagala
mu byafaayo bya Uganda tewali muntu yavuganyiza Museveni nafuna percentage y'obululu Bobi Wine bwe yafuna bo be bamuwaako buwi bo bwe babba ne bamuwaako ekyo njagala Mpuuga gyakyogereko. Ekyokusatu Bobi Wine ne gyatabeera abeerayo omusangayo gwe buli wosanga wonna ekibuga kyonna oba ekyalo nga walobaddewo embaga wabaddewo disiko wabaddewo ki ab'omuntu b'omu kitundu ekyo bajja ne bagamba nti tuteremu kyalenga omuntu aba ategeeza Bobi Wine naye kyalenga yekka si yasoose naye Bobi Wine abadde alina message nyingi zazze aweereza mu society era ng'ensi yamumanyira dda before nga tannaba na kuyingira mu byabufuzi. Kaakati gyagenda aba yasangibwayo dolede kyova basobola okutalaaga eggwanga lya Uganda lyonna n'asobola okuwangula Museveni newankubadde akalulu baakabba naye newankubadde baakabba bamuwa miliyoni 3 Dazi Mpuuga asobola okukola ekintu ekyo talina wasobola kikola. Ekirala Bobi Wine bwe yagezaako okunoonya abantu abo gye baali nga tuli mwaka gwa 2019 2020 baamukudaalira ne bamugamba nti talina center number n'abalala ne bamugamba nti mu byobufuzi bye ateeka kugoberera ye ebyali mu DP ne mu FDC. Mu kaseera mpaawo kwa gatwa abalaba nga babambaza epuloni nga bava mu bibiina byabwe okujja okwesogga Nuupu. Kati twebuuze bwe baba nga baaleka ebibiina byabwe bajje bakulaakulanye Nuupu kale bajja okuinvestinga mu Nuupu. Okay, naye gye baava benkulaakulana eryetya ndowooza Mpuuga like atuuse ku ssa erigwa eddalu naye nze nabagamba nti Mpuuga wa mukisa nti alaba ku muzimu gwe ng'akyali mulamu. Ekyamazima tewali agenda kulokola Museveni mu mikono gy'Abannayuganda. Era kyova olaba bagezaako okuleeta ennongoosereza Lumu naleeta ennongoosereza Mau naleeta ennongoosereza Mpuuga naleeta ennongoosereza bonna ba DP block bonna bayita opposition naye bonna baateekawo embeera nti balwanyisa Bobi Wine. Obuwiiki ekitagenda kukyusa mbeera n'emu. So nja kumaliza ebigambo byange nga ntegeeza Mpuuga ne banne nti wadde babawadde ssente obumbi nga buna simaba 3 kitundu naye nga tebannaba kubaako kye baakoze beekubyekubya ebikonde ne baluwa ezeegoba ne bazeewa. Therefore tetwongera kubawa nnyo maanyi kubanga Mpuuga kati ne waddeyo gye yeesimbawo e Masaka tasobola kuddamu kufuna bululu busuka 5,000 ekyo nkulayirira. Era tekyali ensi esobola bawulira era tebakyasobola kuwulirizika. Kyova olaba kibanga bw'onookwata ekisero n'okiteeka mu mazzi ogasene buli lw'okisitula oba akadeeya n'okaseneramu amazzi bw'ositula amazzi gaddeyo gye gavudde. Nti Mpuuga ne bagezaako okwekulubeeseza ku Bobi Wine ku Nuupu buli lwe bagyesibako nti bamuggyeko abantu baki basinga okunoonya engalo zaabwe zigenda nkalu ne bakomawo ne basena zigenda nkalu. So abantu bano tubeesonyiwe bo bennyini beekolako ogw'obuliisa maanyi ne beesimira entaana tali yekka bangi bamayiga bannaddiini bonna gye batudde bannabyabufuzi bonna gye batudde naye ekiseera kituuka omulembe ne gwekomekkereza era nga bw'olabye Muhoozi bwe yasituse n'ateekayo Twitter ey'obusiru ennyo n'ayongera ku nteekateeka y'enkomekkerero y'obukulembeze taata we bw'abadde ayagala ate okumukwasa naye ate y'omwana yakutte n'atema akalandira ke babadde basigazizzaawo akatonotono. Mukama bampeera omukisa mubeere bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.